Tibwa kubengalo ez'amaanyi ng'oddiza Mukama ekitiibwa zikube ng'omugamba Yesu webale kuba nange webale kubeera mu bulamu bwange webale butansuula kubengalo z'amaanyi mu bulamu bwo zikube zibwatuka omuga Yesu webale olw'ekisa kyo oyanirize n'omwoyo omutukuvu ajje mu bulamu bwo oyanirize omwoyo omutukuvu ajje mu famire yo oyanirize omwoyo omutukuvu asooke akyale mu nnyumba yo akuwa erinnya eppya erinnya ery'obuwanguzi erinnya ery'okuwonyezebwa erinnya ery'obugagga yaniriza omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo ng'okuba engalo yaniriza omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo omwoyo omutukuvu nange newongayo mu maaso go nkozesa nga inki Mukama bwe mbanga nina amalala mu nze oba ebyegulumiza kitange njagala obijjewo onzikakkanya otule mu bulamu bwange kitange okozese ekigambo kyo mu nze okozese Mukama obuyinza bwo mu nze owonye abantu bo Mukama obasumulule obafuule baddembe olunaku olwaleero kitange omwoyo omwaniriza nate mu puroguramu y'olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era engalo zikubire ddala engalo ezaaniriza kubanga waliwo ekyamagero ky'ogenda okufuna so kuba engalo olw'ekyamagero ky'ogenda okufuna kuba engalo olw'obujulizi Katonda bw'aleeta mu maaso go oba mu bulamu bwo mu nnyumba yo engalo z'okuba ze zaaniriza ekyamagero kyo engalo z'oli mu kukuba ze zigoba obwavu mu ngalo zo engalo z'oli mu kukuba mu nnyumba yo ze zigenda okukusumulula ze zigenda okuggyako buli kirwadde ekibadde mu bulamu bwo so engalo zikube tozeekubisa kubanga eyazikuwa ye waali ate yagenda okukuwa ekyamagero ky'oyayanira mu bulamu bwo nze Joan ku lw'essawa yaffe ey'omwenda Angel Gloria be bali ku kamera zange okutuukako awo wooli ku nnyumba yo ate mu control room nimbamu ne producer wange bamuyise Shafik okubanga era sawundi owakabi ekifaananyi ekyakabi amaloboozi ag'omulembe music gw'owulira bamuyita Shafik ye producer wange omubwati kati Katonda yamusumuludde his fine tukyebaliza Mukama kubanga wabaawo emirimu gy'aba alina okukola mu nnyumba ye olunaku olwaleero lwakubiri tubaddewo ne counseling zaffe then n'olunaku olwokuna wagenda kubeerawo counseling ez'amaanyi kino nino kikujjukiza buli ddakiika n'oba nga okitegeera bulungi kuba abamu bamwetaaga counseling oyagala kusinkana Musumba Yiga oyagala kusinkana Joan jangu olunaku olwokubiri olwokuna awamu n'olunaku olw'omukaga kuba abamu mumbuuza tubalaba ku TV tulaba programu zammwe naye tuyinza tutyo batuukako olunaku olwokubiri n'olunaku olwokuna gwayagala okusabira nga oli one on one ne tukubuulira ebizibu byo ne tukubuulira ensibuko byavaawa ogenda kukola otya zeze ennaku ojja n'ensigo ya 10,000 naye ate bw'obanga olina ekisingako nze sikkubiriza kujja na misigo ya 10,000 leeta ekisinga kitwanguyire okubanga oyitawo mangu yes ow'emitwalo 10 teyenkana na wa5 so ensigo gy'oleeta yejjo twanguyira gwe okuyitawo bw'obanga waliwo ab'amawofiisi waliwo ab'obuvunaanyizibwa nga gwe tojja kukkiriza ebyo byakutuulatuula okay naye nga ensigo ya 10,000 gyokka ejja Uganda nebaza Mukama nate olw'olunaku olwaleero tuli ku lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa 8 ffe baani abalutuuseeko si ffe abaakabi si ffe ab'amaanyi naye lwakisa kya Mukama n'omwoyo omutukuvu kyova olabanga ngamba nti yebale kuba naffe olwo oluyimba ndwagala era oliyinza oga ye bannange akawala ki buli bwe kajja kayingirira mu luyimba olwo abaddewo ku lw'obulamu bwaffe ambeereddewo kwegamba ne mu buliro omungi ne mu bujiji yaliwo yabeerawo kubanga singa teyali wamu naffe abalabe bandituwangudde ekyo njagala okyemanyire abalabe okufa n'ebitawaanya ennyingi n'endwadde zandituwangudde naye bwe yayimirira nagamba nja kubeerawo okutuusa lwe ndiraba essanyu lyo amin so abaddewo ku lwaffe
yebale kuba naffe mu buli mbeera kubanga abamu mwasuulibwa abamu mwakyayibwa naye omusajja ono Yesu asigaddeyo mu buli mbeera. So bw'owuliranga oluyimba olwo njagala olwagale njagala olusinzizeemu ogambe Mukama nti sirina kyendi naye webale kuba nange. Oluusi alekawo abagagga ne mubaziika n'alekawo abantu abategeera n'alekawo abantu abalabika obulungi abali handsome abali cute plate ne bafa. Haleluya. Naye gwe naakulekawo ng'oyimiridde ng'oli muwanguzi. Ekyo nno kibeera kisa. Ekyo nno kibeera kisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugenda kusaba, ngenda kukwata amasimu gammwe, ngenda kukuliisa ekigambo olunaku olwaleero. So saagala otemye, saagala ojjeko, njagala okubire ne mukwano gwo, okubire ne muganda oti jangu tuwulire ekigambo kya Katonda. Osanga ebibadde bigenda otutwala ewa jjajja gundi, ebibadde bigenda okutukeeza enkya mu ssabo, Katonda alina solution. Haleluya. So totya muganda wange, maama wange, muwala wange, mutabani wange, taata wange, totya. Tulina abikola. Tulina agenda okukusanyusa. Nze nzikiririza mu bujulizi n'ebyamagero. Era nga Katonda gwe tusinza muntu wa byamagero. Haleluya. Nedda sigenda kukwata kati amasimu naye ky'osobola okukola, osobola okusindika message yo, nja kuba nga ngisoma. So sindika message yo nja kuba ngisoma bulungi. Naye as per now kasooke tusomeko mu kitabo kya Isaiah oba Isaiah 38 akanyiriri akasookera ddala. Kansubire muyina Bayibuli, kansubire oyina ekitabo mwowandiika, kansubire oyinawo recordinga, tusomeko ku kigambo kya Katonda. Nakyo kizaamu amaanyi, nakyo nsuubira kigenda kukusumulula mu ngeri yakyo. Yagala nnyo Katonda ne bw'oba oli wa ddiini ndala. Njagala oyagala ennyo Katonda mu bulamu bwo. Haleluya. Njagala omwagale, omusembeze, omufuule ekitundutundu ku bulamu bwo. Mbagambye ngenda kusaba, ngenda kubuulira, ngenda kukwata amasimu gammwe. Era kwe lunaku lwe lumu luno. Isaya 38 akanyiriri akasookera ddala. Isaiah 38 chapter 38 verses 1. Isaya 38 akanyiriri akasookera ddala. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala. Akanyiriri akasooka nti mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Haleluya. Isaya nabbi mutabani Okay. Tuli kanyiriri akasooka. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Isaya nabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Haleluya. Kansuubire ogoberera bulungi. Tuli ku Lwakubiri olunyiriri olwokubiri. Nabbi Isaya n'ajja eri Keezeekiya n'amugamba nti teekateeka ennyumba yo. Teekateeka ennyumba yo. Ogenda kufa togenda kulama. Haleluya. Olunyiriri olwokubiri. Awo Keezeekiya n'akyusiza amaaso ge ku kisenge. Ne yeegayirira Mukama n'ayogera nti jjukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde. N'atambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima. Haleluya. Yongerera ddala osome okirire. Jjukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde. Bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima. Olwokuna. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Isaya nti
genda ogambe Keezeekiya nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi kitaawe nti mpulidde okusaba kwo ndabye amaziga go. Haleluya. Mpulidde okusaba kwo ndabye amaziga go. Laba ndiyongera ku nnaku z'emyaka 15. Keezeekiya ono yali kabaka w'amaanyi ng'alina buli kimu, ng'alina buli basawo ab'ebbeeyi, yalina ssente, yalina embirize, yalina abakuumi. Nga gwerawo bw'oli, oli mu mansioniyo, oli mu kisenge kyo, oli mu esiyo, kino oli mu nnyumba nnungi. Keezeekiya ono teyali bubi, teyali bubi. Naye nabbi Isaiah n'atumibwa n'agamba nti genda ogambe Keezeekiya nti ennaku ze zisigadde ku nsi, mbale agenda kufa, ateeketeeke ennyumba ye, essaawa yonna, eddakiika yonna, nabbi Keezeekiya agenda kufa. Bwe kyandituuse kuffe oba kuggwa ndaba, oba wandiweddemu amaanyi, oba asinga yanditunze amataka ge, oba gwe wandikoze eki singa nga obubaka buzze gy'oli, nabbi atumiddwa kugambye nti gundi ogenda kufa, teekateeka ennyumba yo, teekateeka famire yo, ogenda kufa. Oli yandikoze ekiraamo, omulala yandigenze n'atunda amayumba ge, n'atunda amataka ge, n'akubira ab'ekika mu siminti ngira entaana yange nzija emagombe ngenda kufa, baŋŋambe ngenda kufa. Naye katubuuze, Keezeekiya kiki kye yakola nga amaze okufuna obubaka buno okuva ewa nabbi Isaya nti Keezeekiya ogenda kufa? Amiina. Waliwo amawulire agajja mu bulamu bwo, waliwo amawulire ge bakukuba n'owulira nga oweddewo. Kati ng'amawulire gano tokyalinayo nnaku, teekateeka buteesi nnyumba yo, ogenda kufa. Keezeekiya yakola kyawo ng'amaze okuwulira amawulire ago? Yetta? Yakola kiraamo? Yatunda ebibye? Oba yeewakana Yesu? Ku lunyiriri olwokubiri nti awo Keezeekiya n'akyusiza amaaso ge ku kisenge. Owulira bulungi? Ye yakyusiza maaso ge ku kisenge n'atandika okujjukiza Mukama. Ono omusajja yali mugezi. Ye bwe bamugamba nti ogenda kufa, yakyusa maaso ge n'afukamira n'atandika okukaaba amaziga n'agamba nti Mukama jjukira. Haleluya. N'amugamba nti Mukama jjukira kaakano nga natambuliranga mu makubo go, nga nakolanga ebyobutuukirivu, nga nasabanga, nga neegayiriranga, nga nayambanga. Keezeekiya teyeemala mu maanyi. Keezeekiya yadde yagambibwa nti agenda kufa, teyagendako ku street nti agule omugwa nti agende yeetuge. Haleluya. Keezeekiya yali mugumu, yalina obumalirivu. Bwenjagala nganze Joani, oli bamugamba bugambi mu ddwaliro ne bamugamba olina puresha, olina sukaali, olina ebizimba ku nnabaana, n'atandikirawo okukaaba amaziga, n'ayita buli wakika, n'ayita buli sisita we, n'ayita omwami namugamba nange baŋŋambye nnina ebizimba, baŋŋambye nsigaze ennaku 3. Njagala owulire bulungi kino ekigambo. Keezeekiya wewewo Katonda ye yali amwagala. Mwenna ababagamba babeera basawo. Omusawo abeera n'ekigambo kye, naye ne Katonda abeera n'ekigambo kye. Kyewuunyisa, Katonda ye yali atoye oda. Keezeekiya n'agamba Mukama osaaga, onjagala oyagala kuntwala naye sigenda kufa, ensi nkyajagala. Kyeyava akyukira ekisenge
kyeyava akyukira mu kataniyo wowawo oli mu muzigo, kyeyava akyukirawo wansi ku kitandako kwasabira n'afukamira. Keezeekiya teyeemalaamu maanyi, teyadda mu kukungubaga, teyadda mu kwekubi bakuyita kukola ki? Kwekubagiza. Yes, teyekiddako, wabula yamanya nti solution eri emu. Ono Katonda ngambye nti ngenda kufa, ngende ntegeke famire yange, ye muntu gw'olina okukyusiza amaaso, mugambe buli nsonga yange, mujjukize. Era kyova olaba abantu abamu bwe tujja ne tubagamba kola bwe kiti, siga mu nnyumba ya Mukama, siga waayo ekiweebwayo. Keezeekiya ekintu ekyamutaasa bye birungi bye yali akoze. Bwe yedda mu kisenge, bwe yakyukira ekisenge n'atandika okujjukiza Mukama. Kati kyombuuza, gwe ki kyogenda okujjukiza Mukama? Gwandaba, muwala gwandaba. Nze manyi njagala nnyo abantu abasiga. I don't know why, naye njagala nnyo abantu abasiga. Haleluya. Simanyi oba olina emyaka emeka, omanyi waliwo abantu abamu abavubuka abasinga n'omusanga nga apostinga eyo ensigo gye basiga, ekyo ekimu eky'ekkumi kye bawaayo, eyo kansolingi gye bagendamu mu 10,000 zibeera zaaki? Zibeera zaaki? Era kino n'ekikubuuza, gw'ataziwaddeeyo olina mmeka? Ebiseera ebimu kola ekyogenda okujjukiza Katonda. Waliwo ekiseera kyogenda okutuuka nga bagambye nti ogenda ku kiso, pressure zikukubye, essaawa yonna olaba bafu be bakwetoolodde ogenda kufa. Njagala weerowooze mu mutima gwo, singa ono Keezeekiya teyalina kirungi kimu kyali kisobola mutaasa ku kisaawa ekyo, ba on that time yandifudde. Keezeekiya singa bamuziika n'ennaku ezo emyaka 15 gye bamwongera tegyandimwongeddwa, yandifudde kubanga obunabbi bwali bumaze okuyita. So wano ki ekindeese? Lwaki ndeese ekyawandiikibwa kino mu maaso go? Igwe gwe baawadde akapapula, obupapula bwe kati wagenze mu ddwaliro ne bakuwa akapapula ne bagamba nti olina siriimu. Haleluya. Olina siriimu, olina kansa ku nnabaana, olina pressure, olina ebizimba. Haleluya. Gwe baawadde akapapula bupapuzi bwe kati mu ddwaliro. Tuli ku Keezeekiya. Yesu yatowa order n'agamba Isaaya, genda ogambe oyo omuntu nti mwagala, ennaku ze z'okufa zituuse, tagenda kuba mulamu, tagenda kulama, ne bw'anaakola ki tagenda kulama. Nzize wano n'amawulire amalungi. Waliwo omuntu era ne bw'abanga yawadde order era aba akyasobola ogikyusa. Katonda asobola okuwa order naye ate bw'omujjukiza asobola okukyusa. Yakyusa okufa kwa Keezeekiya n'amwongera emyaka emirala 15 ku myaka gye yali alina. Haleluya. Yayongerwako kubanga alina ebirungi bye yali ajjukiza Mukama. Alina ebirungi, alina ensigo gye yali asize mu maaso ga Mukama ng'emuyimirira, esobola okuyimirirawo ku lulwe. Tebakulimbanga ne bagamba nti tosiga, tebakulimbanga n'ogamba nti tosaba. Nze kati bw'ajja naga Joan enkyofa muga Mukama luli waliwo luli, tomala gantwala just like that. Haleluya. Kati gwe kyembuuza, gwe okozeewo ki ekyo ekigenda okuyimirira? Abamu bagenda kubeera balabe, abamu ligenda kubeera ddogo, ng'omulabe waasindisa eddogo agambye oyo muwadde ennaku 2 ng'afudde.
Haleluya. Abalala nga bantu bo musajja wo wa mu nyumba, abalala bosi wo akugambya nkuwadde ennaku 2 zino bwe zimala okugwa tusaagala kukulaba wano kubanga byokola sibitegeera. Abalala bawo akugambye nti ennaku zino 2 bwe ziggwa tikka ebibyo. Naye kati ekibuuzo kyembuuza, bw'onoofukamira okusaba kiki kyogenda okujjukiza Mukama ataasa obufumbo bwo? Kiki kyogenda okujjukiza Mukama ataasa omulimu gwo kyewakola? Tusaba tubasabira naye mbuuza gwe Joan waataabe okuwolereza nze n'ebirungi byokoze in fact sibimanyi, naye kiki kyogenda okwogera mu maaso ga Mukama? Nga Keezeekiya kye yakola, namugamba nali mutuukirivu, natambuliranga mu makubo go, nasabanga, nasiganga, ogira okyandetse ku nsi. Amiina. Ogira okyandetse ku nsi. Enjiri eno ngireese. Weewowa olina amawulire agaakuweereddwa, okyalina ekintu ekimu, okyalina omuntu omu gw'olina okukyukira. Okyalinayo ekisenge eki, kyukira ekisenge kyo, saba Mukama omugambe jjukira. Wasuubiza okumponya, wasuubiza obutandeka, so aga amawulire ge baakuwadde okugulu tugenda kutema. Waliwo abalina amawulire bwe gatyo era ng'oli kundaba okutte n'ebipapulo gamba singa Joan abadde asobola okutuuka awo, singa mbadde nsobola okutuusa ebipapulo ebyo ku Joan, obirina obikutte bukwasibwa oti, olina bubeezi bipapula, naye waliwo ekisenge ky'olina okukyukira olunaku olwaleero. Ogambe nti bino bipapula bupapuzi, ogambe nti bino byabasawo, olaba Katonda ye mwennyini asobola okukyusa pulaani ze, asobola okukyusa ebigambo by'abayokedde. Teweeraliikirira wowawo baakugambye nti olinayo ennaku 3 ofe. Teweeraliikirira, kyukira bukyukizi kisenge. Bw'obanga obadde saba, mbakubiriza nnyo okusaba. Evvivi lifuule kapito. Omuntu asaba tasobola kutuukibwako mitawaana mangu. Amanya, alagibwa. Haleluya. Amanya, ne bweba yeebasa amanya nti waliwo ekigenda otutuukawo. Ne bwaba ali mu kiroto ng'atunula bw'atyo omwoyo amujjira n'agamba wano toyitawo, kino tokikola. So tulina Katonda asobola okukyusa ebigambo byonna, weewawo oba yakisindise, weewawo oba akutumidde nabbi naga nti ogenda kufa, asobola okukikyusa bw'okyukira ekisenge n'osaba. Amiina. Abantu bano baali basabi, naye gwe n'otuula butuuzaawo. Joan sikuli nakumpi nti oba naakusabira naakuteekako omukono, olaba bulabi ddoboozi, naye tosobola nafukamira n'osaba. Kati gwe omulabe bw'anaakulumba, bantu mmwe abandaba abatulaba, tulina abalabe abalina amaanyi. Omuntu gw'omeggana naye tolowooza nti walevuze. Ekisooka balina ssente, ekisooka bagenda mu ssabo banyiikivu. Bw'agamba nti oyo mukyala njagala olubuto lwe luveemu, bwe kibanga si kisa kya Katonda, bw'obanga tomanyi kusaba, obulamu bwo buba bugenze. Obulamu bwo buba bugenze, naye tulina asobola okututaasa. N'ogamba Mukama mpisaawo wano, n'ogamba Mukama, n'okyukira ekisenge n'omugamba Mukama obufumbo bwange mbutadde mu maaso go, bugenda mbulaba. Waliwo ekintu ekigenda ng'okiraba, obulamu bugenda obulaba. Oli Kafalisaawo weebase, naye omanyi nti essaawa yonna bambi. Obwana bwange bwandibadde bukomawo ne mbusiibula. Olina maama wo ali waka, olina omuntu wamulwadde awo, naye bambi n'emboozi z'abanyumiza zeezo. Nalabye kojja gundi oli eyafa, tobamanyi.
obudde bugenda bambi omwoyo gutwalibwa afa. Aleluya. Omuntu w'omulaba afa. Abamu yazimbe n'okuzimba ne feesi nzimbe zazimbye atandise okuddugalira afa. Naye Katonda asobola okukyusa okufa okwo. Katonda asobola okukyusa operation eyo gy'obadde ogendako, ey'okusalibwako ekigere, ey'okusalibwako ebbeere. Asobola. Era n'agamba nti ensi Katonda bw'abo balina omubiri. Ekitegeeza bw'oba okyalina omubiri aba akyasobola okukukolera. Bw'obanga okyalina omubiri guno ogwaffe, si ye Katonda w'omubiri w'abo balina omubiri aba akyasobola okuwonya, aba akyasobola okuzza omubiri gwo. So buli andeba ali ku lutimbe lwa ABS TV saagala weeraliikirire. Amawulire gazze, ebizibu byezze, Land Road yakuleetedde ebbaluwa ya chairman. Mbimanyi. Zomanyi ntera okuyitamu awo bwe mba nva wano. Nentambulamu. Alina omanya ebizibu bye muyitamu. Manya ebizibu bye muyitamu. Haleluya. Bagambye bugambye omwana yafiiridde mu lubuto. Funa bufunyi lunaku ogende banazeemu ekyana ekyafudde. Omwana wo wakyaliwo asobola okumuzaamu omuka. Kyova olaba tubagamba ne tubaga nti mujje mu counseling. Waliwo by'otamanyi. Amiina. Waliwo gwe by'otamanyi ne bagamba bugambye omwana yafudde n'oddukira buddukizi mu ddwaliro. Abasawo balina ebigambo byabwe naye waliwo Katonda alina ekigambo ekizuukiza. Amiina. Ate ne bakugamba nawe ne weemalamu amaanyi. Buli bwe weemalamu amaanyi omulaba afuna chance ekukuba. Munzikirize mbibagambe gwandaba buli bwe weemalamu amaanyi ne bw'oba mulokole ng'osaba otya. N'ogamba maama ebiroto byendoota byakufa. Ndaba abagenzi, ndaba mama nga mpita. Ne weemalamu amaanyi tosobola kuwona. Eyo embeera gy'olimu bwe weemalamu amaanyi. Tewemalamu maanyi. Tewemalamu maanyi kino nkiddamu. Yimirira. Sigala ng'oli munywevu. Ogamba ni musajja mukulu. Sikyasobola kukola bizinesi yange. N'akalimu ke nabadde nkola kaafudde. Kati lwaki seewa butwa? Lwaki sitikka baana bano ne mbatwala mu kyalo? Olwo weemazeemu amaanyi. Haleluya. Weemazeemu amaanyi. Ate omuzimu gw'okwemalamu amaanyi bwe guyingira mu bulamu bwo. Omuzimu guno ogw'okwemalamu amaanyi ne weenyooma nga gwayingidde ogamba kati ono asaba biki? Era oli wandaba kati ono oba asaba biki? Tulabye abasaba. Ogwo gwe gumu ku muzimu gukutengula, gutema mayindi zo. Temubimanyi. Ebintu bye sitaani bizibu. Kali agamba oyo saagala omuwulirize. Ebigambo bye birungi biyinza okusumulula naye ate nze mba siina bwe nfunamu. Kati kyava akuleetera eri endowooza n'agamba omanyi kati ako ka myaka emeka kamanyi bizibu ki? Kyava akuleetera agamba kati ako kagenda kubuulira njiri ki? Olaba ne bali abakadde baalemwa. Gukutengula otera olema okufuna kikyobadde oyagala. Amiina. Gukutengula mbimanyi. Era waliwo ndaba nga kyobaddeko nga kale kalabe. Kalabe. Kati ako kagenda kukola mu kibyo. Kati ako kasaba biki? Bye kabuulira kabitegeera. I know. Naye bw'obanga yeggwe njagala onoonye bunoonyi kisenge. Olekerawo okwemalamu amaanyi ezo endowooza zijje mu mutima gwo.
kubanga bw'omala okweteekamu omuzimu n'ogamba bannange omanyi nti taata yafa nti mwavu nti omanyi nti ne maama naye yagenda okufa nga mwavu ewaffe sirabanga yayina poloti ewaffe sirabanga yayina ennyumba nungi kati nze nalugundi waabwe nabansasagge waabwe nze ngendo gizimba kikuliko eyo nambeemu oba omaze okwekuliyeetingako okugamba nti nze ndi feri omaze okwegamba nti oli feriya then kati awo ekyamagero kijje kitya omulaba amaze okuwamba mayindi zo ewaffe tetufumbirwa ewaffe tetuvuga mmotoka ewaffe tetuzaala munfuna bulungi tukyali ku kezekiya teyamalamu maanyi teyagamba nti naye mukama lwaki onzita naye mukama lwaki onzija mu nsi ebyo teyabigenderako amin ogamba ye bannange nze ewaffe twafa tuli basamize ewaffe tukula tukoze tulaba ensaasi tukuze tulaba baterekerera bacwezi ebicupa biri wansi obubbo buli wansi emmere neevundirayo bye tukuze tulaba so kati oyambuulira katonda yaani haleluya oyambuulira katonda wa ngeri ki naye nga gwandaba oyina ekizibu nambeemu okuva ewammwe okuva lwe watandika okuvubuka omutwe gubeera gukuluma era weebuuze omutwe guno okugirira ne bagamba balayika genda osamire genda osooka ofumba emmere ogiwe balubaale ojja kuterera omutwe gwagaana kati akakawala kasobola okukola ki ako kato naye mbimanyi waliwo n'omuntu omulala ng'ondaba bakutwala mu ssabo naye okuva lwe wava mu ssabo omutwe gubeera gukuluma bwe wakibuuza ne bagamba nti ojja kuddayo mu ssabo wooli ondaba amiina wooli ondaba era ogamba nti kati kano olaba byalema jjajja oli gwe bandagirira olaba byalema oli ow'ensaasi ow'ekiro katonda agaba ebirabo era waliwo ensonga munnange lwaki oteza olutimbe luno lwa ABS TV abantu abamu waliwo anjagala nga talina na nsonga tandabangako nga njagala bwagazi naye njagala weebuuze ogwo omutima ogwagala omuntu gwotalabangako wagujjawo ogwo omutima ogwagala omuntu gwotayagala you've never faced me tontuukirirangako kati omanyi oba mataala geganjerusiza oba enjo yalungiyiza nze you don't know naye omutima gwo owulira gunjagala waliwo ensonga waliwo ensonga oli yemalamu amaga munnange ne maama wange yanoba kati obufumbo bwe bunaafa nja kuddayo tebajja kuŋŋaana kubanga ne maama yanoba ne muganda wange anzirako oba gwe nzirako naye yaddayo dde waka so kati bw'onongoba nja kuddayo weemazeemu amaanyi omuzimu guli ogw'okulemererwa ogwo guyingidde oyo ye mulabe sitaani haleluya ye mulabe sitaani njagala kuwulirayo ku masimu nga 8 nga gw'obadde n'endowooza eyo ogamba nti kati olaba byalema bali olaba nagenda eri ne birema nagezaako naye waliwo ekintu ekinzijira lumu ne kiŋŋamba tojja kusobola tojja kumalako kubanga ne mu kika kyewammwe tewali yali akikoze ekyo kyoyagala okukola eyo embaga gye bakusuubiza gwe wammwe wali olabeyo tenti y'embaga muziwulira buwuliza eri ewammwe mu lujja wali waguzeeyaanya emmotoka buli alina endowooza bwetyo ndi ku gwe waliwo ne gwe bagambye nti byenjogeddeko nina byenjogeddeko bagambye okufa bagambye ogenda temebwako okugulu bakugambye ogenda kulongosebwa ogenda ogyemu omwana eyafiiriddemu waliwo n'abalala
abalala oli ku order ogenda osinka n'omusawo bakuggyemu ebyo ebizimba bakuggyemu ebyo ebizimba naye munnange si bizimba gwe oyinza okuba olaba bizimba gwe omusawo yakugambye ebizimba naye waliwo eddogo eriri awo byaleeta ebizimba ne bikuliyetinga ebizimba buli woogenda balaba bizimba waliwo eddogo eririwaawo kyovulaba nkugamba nti funa ensigo ya mitwalo 10 jangu mu counseling teri ddogo lisobola okutuuka wano nelisigala nga ddogo waliwo ekisa ekyenjawulo tetufaanagana juzi nabadde wano yesterday nga nsaba mukwano gwange nankubira nangamba Joan mama wange akubiddwa pressure ali bubi akubiddwa pressure nemuga lwaki otidde munkwatire mu nsingo teyamaze dakiika meka nkubira nga Joan kyewuunyisa nabadde mmanyi biki nabadde mmanyi oba tosoba waliwo katonda gw'otalina kuzanyisa Dawudi yali mwana muto ng'ali eyo abeera mu nnwendero abeera mu nte abeera eyo mu nte teri asuubira nti Dawudi naye waliwo abawonyezebwa olwaleero waliwo ekyamagero ekijja mu nnyumba yo olwaleero musajja gwe muvubuka gwe omanyi waliwo ekiseera ekigenda okutuuka nga tukyali mu levo eyeyitanga abavubuka tuli myaka gino tetulina kugaggawala tuli mu myaka gino emyaka gino sijja egibala ssente ezolimba waliwo mentality endowooza eyo ekulimu ogamba nti emyaka 2 nkyali mu myaka 25 nkyasobola okugaggawala emyaka abagirina 25 abalina 22 bevuga bagagga balina business so muvubuka gwandaba okyalina endowooza eyo nkyali muto wewe okay njagala nsomeko ku message zammwe naye ekintu kiri kimu ne bw'oba olina mawulire ki saagala weemale mu maanyi kyukira bukyukizi kisenge saba katonda waffe siga ensigo ojja kulaba omukono gwa Mukama. Halo bw'oba nkubira soko Vira TV yo sisobola kukwata kale Vira TV bw'oba ogenda kunkubira. Halo kola simanyi kiri ku masimu naye bw'oba ogenda kuba nyambosa oko Vira TV bireme kunjasa matu nkyabuulira. Halo Halo wanje nyabo. Halo wanje nyabo. Joan Mukama yebazibu. Agulumizibwa mu Nazarensi. Njogerako nani? Yogera Suzani osinzidde wawondabira. Agenze Suzani. Hello wanje nyabo. Yesu yabazibu. Amina. Ani ono? Nze Rachel. Rachel oliwa? Ndieno omutondwe. Mutwende wagamba kyeyo? Walonje mfazi mwe. Kiki ekitera okutwala endowooza zo n'ogamba wano nnyinza obutasobola Rachel? Bangange nze ekintu ekyasinze okumalamu amaanyi. Ye nyabo? Ndwala nnyo. Nekuyanga n'essuubi limpeddemu. Omutwe olina ekintu kyogedde awo ku TV n'ogamba nti wandibondaba naye obeera olumizibwa omutwe. Nze muntu gwe mmaze mwezi mulamba omutwe bweziwera ssaawa 10 omutwe guba gunnuma. Buli bwe ziwera ssaawa 10 gulina n'essaawa zaago. Ijeewo gutandikira okunnuma nemba nga sikyasobola kukola. Kaakati Rachel wanje omutwe gugenda kuwona naye njagala ojje mu counseling. Amen. Waliwo ekintu kye baasindika mu bulamu bwo. Liye. Buli bwe ziwera ssaawa 10 ne bakuma nga kyokya kyova olaba omutwe gubeera gukuluma. Liye. Kati nyamba ofune emitwalo 10 ojje mu counseling otusinkane.
kale nnyabo togenda kuddamu guwulira nkulayirira. kale nnyabo God bless you. amen kwata eriwandika eryo ali ku ssaawa ey'omwenda gamba alo. Nga ataawa nnyo. Hello? Hello. Wanji nyabo. Hello. Yes nyabo. Yes, Sheila. Amina ani ono ali ku ssaawa ey'omwenda? Yes, Sheila. Pastor Joel. Agulumizibwe. Hello. Nyabo nkuwulira bulungi. Yenze Sara eyagambako nti ndi musinyafu. Ye Sara. Eyagamba nti ndi musinyafu. Sara teweeraliikirira leka ebibadde ku bulamu bwo bikuveeko owonyezebwe. Njagala Katonda akuwa essanyu mu myaka gye emito. Ate ogenda kubeera mukyala mugagga. Ogenda kusoma otikkirwe ate omala ofune ssente mu myaka emito mu linnya lya Yesu. Sara. Hello, kola. Wanji nyabo. Usoko oteekeko ya time uleme kuvaako bambi. Hello, kola. Wanji? Jebaleko nnyabo. Kale, amannya go. Amannya Nakibuka Hajara. Yes, Hajara. Ndi mukyala musiraamu. Sayinza okuwuliza. Kale mukwano kaakati. Yes, Sara. Nze munnange buli kimu ekyange kyagootaana. Ensonga lwaki nkubye. Buli kimu ekyange kyagootaana. Omwana yabula myaka ndi mwana ngenzeeko ne balundanyiza sedde kati sinaawo yadde. Okoze otya nziriraamu? Ngenzeeko n'ebweru noonyiza ku ssente naye zigaanye. Wagendako n'ebweru n'olinya ennyonyi naye era byagaana. Ennyonyi naye yalemala wiiki bbiri ne nkomawo. Kagamba buli kimu ekyange kaabe mwana simulina ngenda mu myaka 4 siyina mulimu siyina kwegamba owulira nga weekooye nga ggwe. Kwegamba buli mbeera ntuuka okubuuza banziga ki oba Katonda namukola ki oba kiki simanyi. Simanyi. Ngezezzaako buli kimu naye ndabirana sirina kye nnina. Sirina. Tolina. Amatu gansumbulwa buli ddakiika amalwadde mafu kugozaamu nkola ki kate baŋŋambye pressure nsanyaladde engalo mikono kwegamba binsobedde. Bikusobedde? Binsobedde. Bambi. Bigambo ki ebitera okukusoomooza n'owulira ng'ozze mu kisenge n'okaaba amaziga? Kuba nkiwulira. Sara? Wanji? Bigambo ki bye batera okukugamba n'odda mu kisenge kyo n'okaaba amaziga? Ndaba amaziga. Amaziga gonga kaaba buli kigambo ekiri ku nsi kuno bwe olabeera ku TV n'olaba ku mbaga n'owulira gwe ng'okaaba muli mu mutima. Kwegamba nga bw'omanyi naawe omuntu ali mu myaka like 40 tolina ky'olina tolina mwana tolina biki tolina kwegamba oli awo ozunga buzunzi. Sara, Wanji? Katonda ayina ekyokuddibwamu kyo mu myaka gyana. Katonda ayina ekyokuddibwamu kyo. Fuba nnyo olabe ng'otutuukako mu myaka oyinaana. Gigenda kuwera. Njagala gye giba gisembayo okubonaabonaako. Amina. Kwata emitwalo 10 jangu mu kansolingi zaffe ojja kubaako kyolaba. 10 mukwano naye sirina na gulimu gwe nkola sikola. Sara tofaayo ojja kuziraba nga zize. Amina. Naye bw'oziraba tozikozesa kirala. Amina nsaba zijje. Kale akuwa omukisa Yesu Sara ozirabe. Amina. Okay. Hala kola. Mukama yebaze kisa Joan. Amina amanya go ne gyolabira essaawa ey'omwenda. Nze Lidia eka okuveka nsanga. Ye Lidia. Tetusanga omusajja yagenze omwana yabula emyaka mulala ne bamukuba n'embaga naye era nange abantu bayogera yakuleseewo oli wa kisiraani. Amba Mukama lwakinze. Amba Mukama baffe bonna bazaala naye nze lwakinze. Olina emyaka emeka nziriraamu emyaka gy'olina? Nina emyaka 20 emeka? 26. 26. Sara yazaalira ku myaka 9.
Yes, John. Mu myaka gye 27 ogenda kuba n'omwana mu linnya lya Yesu. Amina mu linnya lya Yesu. Kibeere bwe kityo. Omusajja oyo akomewo. Tofaayo Katonda waffe akola. Obufunda bw'obudde amasimu mangi naye sindikako meseji yo. Nziramu ekintu kimu amasimu mangi naye sindikako meseji zo. Nja kuziraba, tujja kuziraba. Naye ekintu ekisooka kyensinga okwagala. Okusaba tugenda kusaba. Musumba igagenda kusaba. Enewe n'olunaku olw'Amande abagoberera essaawa ey'omwenda ba mikwano gyange abasabi bannanga balina ebizibu. Ng'okooye waliwo abantu nze seesiba ku muntu atannakoowa. Sirina gye nkutwala. Kuba n'ekyamagero kyo tekiriiyo. Amina, njagala abakoowu, njagala ab'amaziga, njagala abalemereddwa, njagala abagumba, abakaaba batalina bizinesi. Olunaku olw'Amande lwe tugenda okutandika ekisibo kyaffe ekyokusatu mu ssaawa ey'omwenda. Muzikirize waayo ekiweebwayo kyo nga Keezeekiya bwe yajjukiza Mukama namugamba Mukama tonzita, Mukama tonzisa bwavu, Mukama tonnyima musajja wange kungoba. Jjukira kiri kye nakola kyekyo ekiweebwayo. Kwata ekiweebwayo n'ensigo yo sindika ng'ogamba Mukama jjukira. Beera ng'ojjukira ensigo eno agenda kukusumulula. Njagala nveewo wano nkozesa eddakiika emu omanyi kusaawa 10 Gloria yaliko. Yes, kati tunula mu mpete eno tuve wano. Kitange Omunazarensi leka buladde ku ssaawa ey'omwenda abaagala Joani, abaagala Musumba Yiga. By the way, ne Musumba ffe musabire. Abaagala Musumba Yiga, abaagala Musumba Andrew. Abatwagala abaagala empeereza zaffe, abaagala TV yaffe yadde oli Musiraamu, yadde oli Mukatuliki. Waliwo ekyamagero ekijja mu nnyumba y'olwaleero. Waliwo obujulizi obujja nga bugenda kweyogerera. In the name of Jesus, n'ogamba nti nkitwala. God bless you. Tusinkana olunaku olw'enkya. Kambalekere omwana omuwala Gloria abadde anobatuula naye mumwagalire ddala. Musa waali ku ssaawa 10 ne ssaawa 1 ne Nagin, Giovanni ssaawa 2 Stara kwe tuli programu zaffe. So mweyongerere ddala okutwagala bambi n'okutuwagira. Enjo ne Gloria mbatumidde nnyo baana ba Katonda kw'ossa ne Shafiki. Oba tunafunayo akayimba nyiga emitima nve wano akume.